Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Sinnaalongo na lubaale. Nze mbabuuzaako nga nsinziira wano ku lusozi ekiwamirembe Bugabasese muli muti eyo bassebo ne bannyabo. Mujje baleko gyonna gye mukakkalabya mbatumirako mwenna. Abasese mbatumira mwenna bannakyaddondo mbatumira bali mu Busiro, Busingo, Bugerere, Buddu, Kooki, Bulemeezi, mwenna bannange mbatumira baana battu abali Mawokota Butambala muli mutya abali mu masaza gaffe era mbatumira mwenna mwenna mbaagala nnyo bannange buli ali waali ng'awuliriza omukutu guno mbeebaza mwebali kutwagala mwebali kwagala buwangwa mwebali kwagala bajjajjammwe biro byonna mubiwuliza lwakuba mwagala bajjajjammwe era mubiwuliza lwakuba mulina kye mwagala okugattagatta mulina answers ze munoonya and has always been the case kubanga tukula bingi bye tutamanyi ate nga tulina okubimanya. Olwaleero njagadde tutunuulire obusika bw'empewo z'embuga. Buno nno bukyukira ddala okuva ku bw'omusaayi kubanga si tteeka nti abadde akongojja empewo zino alina okusikirwa gw'azaala. Omuntu anaasikira empewo oluusi ajja mu kifo ekyo nga muto ddala n'akulirawo. Oluusi aba tatuukangako na mu kifo ekyo naye nga buli ekikolebwa mu kifo ekyo naddala buli wabaawo ebikolebwa amanya. Omuntu anaasikira olusozi amanya nti nze ngenda okulusikira era n'oli gwe bagenda okusikira naye amanya. Lwakuba obuzibu ffe bwe tulina ng'abalyammere kweyagaliza okususse nti bw'amanya nti kati ono kubanga oluusi ogenda nayo olw'ebirooto bino ebiyitiridde na buli kimu weesanga ogenze mu kifo ekyo kati ono akirimu essaawa eno amanya nti kati gwazze gwe musikaawe era ye tatawaana naawe atandikirawo okukulwanyisa. Nejjukira ogenda musikira ng'avuddewo so si kati ng'akyaliwo. Mu kifo ky'okugamba nti akutendeke akulage buli kimu bwe kitambula ye akulembeza mulamwa gwa kukulwanyisa olw'okuba ye ayina abaana be b'atendese b'asuubira nti be bajja okusika. Awo obuzibu we buva kubanga amazima gali nti mu mbuga empewo ze zireeta omusika waazo. Bayinza okugeza ne bagamba nti ekifo ekyo omuntu oyo ky'abadde atuddemu kirina kubeeramu katugeze abantu nga beddira mamba. Si kya tteeka nti erina kuba mamba ya njuuyo, ayinza okuba mwana wa taata gundi nga ku luno amaanyi gwe gaasiimye ajja atuule mu mbuga eyo. Naye ng'ono mw'ava balwana nnyo okulaba nga oli tajja kutuulawo newankubadde baba bakimanyi nti ye musika. Obuzibu bungi busituse olw'ensonga eno ne butuuka n'okuba nga bugabanyaamu embuga ey'engulu n'ey'emmanga naye nga byonna okusinga bakayanira byanfuna. Mu misambwa empewo zisobola n'okuggyawo buggya omuntu nga tafudde ne zimuggyawo ng'ekiseera kye kiweddeko ne zimuggyawo ne zimuteeka w'ateekeddwa okubeera olwo ne zireeta omulala. Bannayite luba lutalo. Kituufu wali ebifo eby'ensikirano nga musaayi gwe gulina okusikira naye ate omusaayi tekitegeeza nti gwe gw'ozadde n'owa muganda we era guba musaayi gwo. Guba musaayi gwo. Kati nno obuzibu obusinze okulabika bujjidde mu zino empewo eziwasa kubanga zino eziwasa nazzi kuno nga zibaako ekika kye ziwasaamu n'omanya nti ab'ekika ekyo be babeera mu mbuga eyo kabaka baawasa. Naye nga bamanyi ebintu by'okuwasa oli asobola okukyusa n'agamba luli nawasa wammamba leero kampase ow'effumbe ne lubeera olutalo abantu ne batandika okuwakanya ne weebuuza bawakanya mpewo oba bawakanya bo byabwe bye bamanyi.
Nze mbadde ngamba nti empewo ziba zirina kye zisazeewo ffe ng'abantu tulina kukiwa kitiibwa ne tukyagala era ne tutambula nakyo kasita tukakasa nti yeeyo empewo eyaffe. Bw'aba nga bulijjo azze awasa abanyonyi n'awasa ab'emmamba ate terufuuka lutalo. Ne mutandika n'okuwoza nti Kabaka tasobola kuwasa bammamba, tasobola kuwasa bagindi, awasa babe bati. Bw'aba yabakooye akola atya? Bw'aba yabakooye akola atya? Baamusobezza, baakoze ki? Kati yabakooye, kati asenguse. Mubadde naye nga mumugalabanja, temufaayo, kati asenguse awasizza mulala. Ate temulufuula lutalo, wazira mukkiririze mu ekyo ky'aba akoze era musabe n'okusaasirwa, kubanga ekyokuba nti yakyusizza tekitegeeza nti olwo abasonnyiye bye mwamusobya muba muyina okusigala nga mwenenya. Nze ekiteeso kyange kiri bwe kiti. Bw'omanya nti ono y'alina okunsikira mu mbuga eno, bambi mutendeke, mulage. Newankubadde bw'ajja era wabaawo ebikyukamu okusinziira ku mitendera ye mw'abajjidde, gwe tofaayo. Owulidde? Ensonga endala, abantu bano abatuula mu mbuga zino, empewo ekituufu kiri nti zibawa obusobozi. Weetegekere. Gulayo ettaka eryeyawudde ku mbuga, zimbirawo amaka go. Kubanga ekisinza okuleeta obuzibu nti abantu bano ababeera mu mbuga zino atuuka ekiseera ne yeerabira nti ali mu mbuga, awasirizzaamu, azukulizzaamu, naye ate ali mu mbuga. Obudde kati bw'atuuka okuba ng'agivaamu, ssente zino asooka n'azifuna n'abaako ye bye yettanira, okugeza ng'okunywa omwenge oguyitiridde, okuwasa abakyala n'ebirala bwe bityo. Neerabira okutegekera famire ye. Kati essaawa etuuka ey'omusika, omusika avidde mu soosezi endala ennyo ze tutamanyi, oluusi empewo zimujje gye zimujje nga y'agenda okudda mu bigere by'ono. Kati ng'ono alina okuvaawo, naye ng'abantu be mu kuvaawo nabo tebalina gye balaga. Kati kino ne kireeta embeera ey'okuba nti balina okulemerawo era balwanyise ono abazze. Kati ate olwo empewo ezibadde ez'emirembe ne zidda mu lutalo lwa kulwana kubeera ng'abantu bano bakola ki? Bavaawo. Kino nkibakuutira bannange abali mu mbuga zino ez'obutonzi, naddala ez'obutonzi. Mukole nga mweteekateeka, bajjajja be baba bakukoledde ku kasente, gulayo akataka otegekere abantu bo, bazimbiremu akayumba, otuuke n'ekiseera obajje ne mu mbuga, badde mu nnyumba yaabwe. Eno mu mbuga baleeteyo buvunaanyizibwa, so si kulowooza nti eno embuga yaffe bw'oya mutandike n'okuba nga, kubanga bino bwe bituukawo, enkaayana nga zino nga zizze, ekibaawo kiba kitya. Ono agamba nti ono tajja kujja, asooka n'asitula obusungu n'empalana, agenda okulaba nga tebimumalidde. N'agenda n'atandika okuleeta eddagala, n'atandika okulisimbasimba mu mbuga buli wamu, mu byoto, mu miryango, mu nnyumba, wawa. Naye nga yenna akola kiremya wa kulemesa oli. Ze empewo zidda buzzi wa bbali. Kati bwe zidda ebbali agenda okulaba takyakola. Kati ate ng'agenda aleeta ebinaakola omuli amajini, amasanamu n'ebirala. Kifaalu, kwegamba okakana ng'ekintu kyonna kitabudde, ekintu kye yali akoze obulungi. Olw'okuba afunye threat nti alina okuvaawo ng'akitabudde. Bino byonna bikolebwa ng'empewo ziraba. Owulidde? Nga ziraba. Amakulu nti ate zituuka ekiseera ne zibifulula byonna. Naye mwe ng'abantu era muyita mu process empanvu ennyo okubeera nga mutereeza ebintu ebyo. Process eba mpanvu. Tulina obuzibu nti empewo engeri gye zitalina nti oba eneefa oba ki, zitwala obudde bwazo. Bwe ziraba mutandise okweyonoona nga zidda ebbali nga zibatunuulira, bwe mumala okweyonoona nga zijja nga zo zitereeza bye zirina okutereeza. Ate era mufundikira muwanguddwa, gwe n'omuddagala gwo na buli kimu, mufundikira muwanguddwa nga weewunya kimu, kale banziba, bankola biki, bansaba ente ne ngibawa, ne basala bino, ne baziikula amagumba g'abafu, ne bankolera kifaalu, biki ebyo bwe bityo.
naye nga byonna byakuwangulwa kubanga gye biggweera empewo ziwangulanga bulijjo, ziwangula mu buli mpangula zonna. Kale kansubete ekyo tukitegedde bulungi. Tugambye nti obusika bw'empewo naddala ez'obutunzi zeerondera, n'ez'omusaayi nazo zironda. Si tteeka nti gwe mulonze nti emusika nti yanaasikira n'empewo, no, zo zironda. Luba lwa lumu lwe musikisa omuntu omusaayi ate era n'empewo ne ziba nga zaamulonda. Kale mu ngeri ng'eyo tulina okuba nga twetegekera ne tumanya nti obulamu buno gye bujja tunaabeerawo tutya, nti tunaabeerawo bwe tuti. Kale mu ngeri eyo ne tutegeka ebintu bino bwe biba binaawangaala tubitegeke mu ngeri nti bifevaringa n'omulala okujja n'abitereeramu, kubanga bwe kiba bwe kityo then biba si byakusaanawo. Naye bw'omala okulemesa buli anajja kiba kitegeeza bw'ovaawo biba byakusaanawo, ate olwo anaddako addemu buto nga gwe gye wasookera. Oh, what a process! Banaye biba biwanvu, biba biwanvu. Oba wadde ekibonerezo abantu bw'oba tobaagadde, owulidde. Kale bannaaye mbasabira okubeera obulungi, buli kye mukwatako kibatambulire bulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.